waliwo omukyala ntuukiridde n'aŋŋamba CEO mbadde nkusaba ababuliriza abo bampe ku magezi nzitowereddwa nkole ntya. Ne ŋŋamba eno ewaffe paalamenti ensonga eno kangireete mu bantu era singa ggwe obadde omukyala ono nga gwali mu bigere bye oyinza kukola ki? Nga sinnaba kweyongerayo mbadde nkusaba vidiyo eno ogimpereka like etambule etuuke ku buli muntu. Kakati wuliriza, bano ba Luganda era ono antuukiridde ye muto oli ye mukulu we. Emabegako wayiseewo emyaka 7 mukulu ono omukyala yalinamuko kasente ng'ali bulungi ono omuto yali talinaamu bulungi ng'embeera mbi. Ono omukyala yatuukirira mukulu we n'amugamba baaba mbadde ninamuko obwetaavu bwa kasente naye mbadde nkusaba onnyambe. Sente ezo bwe nnaaba mmaliriza okuzifuna obulungi ngenda kuzikuddiza. Mukulu we yamugamba ekituufu kiri nti sente zo mbadde nzirina, sente weeziri, naye sente zino sigenda kuzikuwa, nange nnina ebizibu, zigenda kumala bizibu byange. Ono n'amugamba baaba nnyamba, akasente ngenda kukaddiza mbagirawo kasita kamala okudda bulungi bwe kati nga mmaliriza ebizibu ebinsumbuwa. Baaba we yagaana okumuwa akasente ng'amugamba naye akasente k'alina kagenda kumala bizibu bye. Ono n'akita n'agamba yii baaba owange nannyima akasente ng'ate akalina, mu butuufu tekyamusanyusa era yanyiiga, yamera akasajja ku mutima. Muganda we maama omu taata omu amumma atya ssente nga ye ali bulungi ng'ono ali mu bwetaavu, mu butuufu ng'abadde abwetaaga. Yagenda azimbyemukko ku mutima. Kati nga bw'omanyi ebya Katonda munnange, ensi eno tekungulwa, ffenna tugiryako makoola. Olwaleero obeera omwavu ate enkya n'ogaggawala, olwaleero obeera omugagga ate enkya n'oyavuwala. Kakati munnange baaba eyali omugagga lukulwe emyaka 7 emabega bwe butuukidde olunaku olwaleero ng'ate ye mwavu, baaba nga yayavuwala nga takyalina wadde n'ekikumi, nga ssente zonna zaggwawo. Ng'ono eyali omuto eyagenda okusabiriza baaba we ssente ate ye mugagga, yali obulungi, si mugagga nnyo nti ffugge naye kale ng'aye ali bulungi okusinga ku baaba we, kwegamba ng'obulamu bulinga nga bwe baawaanyisiganya. Ono yali mu bulamu buli alinga ng'eyabuwa ono. Bwekityo bwe kiri kati essaawa zino. Munnange ono omukyala yabadde ali awo mukulu we ng'amutuukirira ng'amugamba muto wange mbadde nninamuko obuzibuzibu, nkimanyi naawe olina ebizibu, nkimanyi naawe olina obuvunaanyizibwa, naye mu butuufu embeera gye ndimu si nnungi. Ono omukulu eyali obulungi kati ate ku luno yazze okusaba. Wuliriza, ng'agamba muto we mu butuufu nina omwana ali mu siniya 4 naye amazima ga Katonda mu ggulu ssente zimuwerera sikyazirina, ssente zanzigwako. Omwana ali mu siniya 4 essaawa yonna basobola okuba nga bagenda mu bibuuzo naye akasente akamuwerera sikyakalina. Mbadde nkusaba onnyambe muto wange ompeererere omwana ono, nkusaba busabi. Ono awuliriza. Jjukira ye bwe yamutuukirira emabegako k'emyaka 7 emabega, oli ssente yazimumma n'amugamba mbu alina ebizibu by'alina okukolako mu ssente ezo era tagenda kuzimuwa. Kati bwe butuukidde olunaku olwaleero, kati ate gwe baali basaba essaawa zino ate y'asaba, yeegayirira muto we amuyambe amuweererere ku mwana we owa siniya 4. Kati ono omuto alina omwana omu era ne ssente ziwerera omwana wa mukulu we azirina. Naye aŋŋambye nti si onkubuulire, baaba wange oyo yampisa bubi. We namutuukirira nga ndi mu bwetaavu yalina ssente, yali asobola okunnyamba ate n'asigala ng'era akasente akyakalina, kubanga ssente ze namusaba nali ngenda kuzimuwa, naye mu butuufu mukulu wange ssente yazinnyima, yagaana okumpa ssente. Kyannuma ge mazima, kyannuma. Kyokka essaawa zino yazze gye ndi agamba ayagala mpeerere omwana we. Ssente ze nsobola okuweerera omwana we nzirina kuba nze nnina omwana omu
naye sigenda kukikola. Kiyinza okuwulikika ng'ekibi naye okusinziira ekintu kye yankola mu butuufu kyannumira ddala. Abooluganda bali ku luseebengero lw'okwawukana olwa munne okugaana okuyamba munne ng'ali mu bwetaavu. Kati wano wenkubuuliza ggwe andaba, singa gw'obadde ono omukyala oyinza kukola ki? Mpa endowooza yo mu comment section, naye ka mbabuulire kino. Abooluganda ekisookera ddala abooluganda bita ne webikoonagana tebyatika. Abooluganda bita ne webikoonagana tebyatika. Naye yadde abooluganda bita, obuntu bulamu kintu kikulu nnyo kebwe mu famire. Tewali kintu kisinga kuluma mu nsi eno nga muntu alina nga muntu gw'olaba nti asobola okukuyamba kugaana kukuyamba. Ekintu ekyo kiruma. Omuntu ng'okimanyi alina ssente asobola okukuyamba ng'ate muganda wo n'agaana okukuyamba n'akugamba nange nnina ebizibu sijja kusobola kukuyamba, mu butuufu ekintu ekyo kirumira ddala nnyo. Kati ono omukulu ajja kunyiiga nga bamummye ssente, nga bamummye ono aganye okuweerera omwana we, ajja kunyiiga, ayinza n'okwagala okuloga. Kyokka ye ne yeerabira nti munne yali amutuukiriddeko ng'amusaba obuyambi, ng'amusaba amuyambe, n'agaana kubanga ekintu kye yakola munne tekyali kirungi era tekyamusanyusa. Mu butuufu omuntu ajja atya ewuwo, naye abantu nammwe mwekaza, ffenna tuli bantu. Obuntu bulamu nkimanyi kintu kirungi nnyo, naye muganda wange naffe buli omuntu alumizibwa. Ate tewali kintu kisinga kuba kibi nga muntu kweyisaako, okupretendinga kye kintu ekisingira ddala okuba ekibi. Omuntu bw'aba akunyiizizza mulage nti onyiize, tokwekanga, tofeekinga, tosigaza kanugunugu ku mutima, tokasigaza. Omuntu bw'agaananga bw'akolanga ekintu ekibi mulage nti ddala kituufu ekintu kye wankozere kyansanyusizza, nakutuukirira onnyambe n'ogaana, kyokka ate gwe oyagala nkuyambe. Kati ono muganda we kino kyakola, ye munne bwe yamutuukirira okumuyamba, oli omukulu baaba yamulaga nti ebizibu alina nkuyanja, tasobola kuyamba muganda we, kyokka yalina ssente, ono teyalina. Wabula Katonda nga bw'atalya amandaazi, ate munnange akatambira bwe kakyuka. Yali omwavu n'afuuka omugagga, yali omugagga n'afuuka omwavu. Ono azze ewa muto we n'afukamira n'amugamba, muto wange, mu butuufu ssente sikyazirina, mbadde nkusaba omperere ku mwana wange. Omwana wange ali mu siniya 4 naye sirinaamu yadde n'ekikumi. Ono amugamba nti nakutuukirirako kkono nnyima akasente. Mu butuufu sirina mutima gwafa ogukuyamba, mpulira sigulina. Ekintu kye wankola kibi nnyo, kyannuma. Ekintu kye wankola kyannuma nnyo. Kati wano waŋŋambidde n'aŋŋamba wa CEO, abantu kabampe ku magezi, mu butuufu nkole ntya? Era bw'obanga ggwe ali mu bigere byange oyinza kukola ki? Muganda wo oguma n'omuyamba oba omuleka n'ogamba titi for tat, naawe kookifiiringe. Naye gwe ky'omanya kati wano oluba lwolekera, luba lugenze kati mu mpalana, oluganda luba luweddewo. Singa onaakola kye baamukola, kati nze kino kye ndaba nga nze, ebintu bya Katonda bino bizibu. Abantu abatukola obubi tebaagala bakola bubi. Oba lwaki? Omuntu se bakukola obubi ye tayagala mukola bubi, ayagala mukola bulungi bwereere. Abantu bansobera, gwe nodda ku muno n'omulumya, kyokka gwe toyagala kukulumya, yagala kukusanyusa. Abantu abatuwalana tebaagala bawalana. Abantu abaloga bannaabwe tebaagala baloga. Omuntu omubbi tayagala kumubba. Ensi ekwewuunyisa. Ono bw'agaana okuweerera omwana bwa muganda we, oluganda lugenda kuba luweddewo era enkolagana egenda kuba esasise. Egenda kuba esasise. Bagenda kuba baawukanye mateeka.
mateeka oli agenda kunyiiga ono yo yanyiiganyiiga dda agenda sigala ng'ali Wolan wabula oli agenda kuzitula obusungu kyokka neerabira nti naye baamutuukirirako n'agaana okuyamba munne awo ensi weekusoberera kati singa gw'obadde ggwe oyinza kukola ki oyinza okumuyamba nze ensonga eno engezeeko ne ŋŋamba owange nina waneeno abantu eno palamenti abantu basobola okukuteesa ne bakuwa ku magezi comment section kyesinga okwogera kyetujja okugenda nakyo bino ebintu biri mu bantu gye biri ono ayinza okuba nga yeyekayekka naye gwe tuwulidde wabula bino ebintu buli wamu baganda baffe bangi balina ssenene nga gwe muganda bwe tasobola kuzikuwa ate ekikwewuunyisa ng'omuntu omulala bw'amutuukirira azimuwa bulungi nnyo nga talina yadde n'okwesikamu yadde nze neewuunya abantu osobola okutuukirira muganda n'omuganda mwempayo emitwalo 2 mu butuufu n'akugamba sirina kyokka ogenda okumuwulira ng'alina gwe yawoze emitwalo 25 oba 15 nga gwe muganda bwe yaganye okuzikuwa kyokka n'awola omuntu omulala ng'oli gwe yawoze aganye n'okuzimuwa naye nze neewuunya oba ensi Mukama Katonda lwaki naye eyo yensi gye tutambuliramu mpa endowooza yo mu comment section enteesaayo ejja kuba nnungi nnyo era ejja kuyamba era ejja kugattako nnyo CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera abeekumira ku mukutu mbaagala nnyo era nsaba Mukama Katonda ababalire abankuumire ate nabakuba nti ate osubscribinga twegatteko ng'osubscribinga tusobola okuba nti tutambulira ddala wamu kona mu kapesa ka subscribe bw'omaliriza kona mu kade kajje mu personalize okateeke mu all nti bwe tuteekayo video gw'osooka okugiraba Omukama Katonda abankuumire mubeere bulungi mweraba